Kansabe Gasiya atukulebe musala kubanga yomu mukataba baneno abakwasaganya ensonga zinene atukulebe musala atenga musajja mulaka bwabuwangwa ennono Sina nyo sala mpo muzindalo ngenda kola muteni yange. Okay, mama geto kati jangu wano jangu tutano wansi. Muteni yange. Alhamdulillah Allahumma aghman. Sasa msaja Muislamu na yeye ndesiwa mgeto. Mkubwa ubani hapa. Nobade gamba ayi mukama katonda. Muliyatubeerera wongo tuzala kubaana tase abakola ebibi twena twenenye netwenenya maaso bati twenenya watukola ebibi naye nga tete tubikola nga tugenderera buli omu abeere bulungi. Amina. Onakulembedde gwe. God upon we in the heart, united free from things, but together we always stand. Ine kwanga Buganda. Big events, Muchala, Mtakasiwa, Muchala, Aliwega Watale, Sazino, agenda kubanga atwega tako, Natawele Mulugara Pahangabini Mutano November, Malugana Museum. So big events wuno tumanyiza mu ghetto mukataba waneno wali abana abeti sabato manyi olofolo basemusemu yanga buya you don't know jaja bucha president wa ghetto uyo walinyo netumwaniriza nnyo na kulwalero oyo muzayi na yetu mulina onokolero walinyo atogaseko wamule chairman wetundu kineno netumulina wali chairman ngena musa watu webuga mugabo 2 tumeyo tuseye yefe tusimbule mbalasi teja gamba chairman yazo yeno yesebo atali muzoni kwani za president wa ghetto chairman nasonye wamani msibabya nebaze nabo bonna lwaniriza mu kifo kino era nkiwanti abavubuka bange bakaka mutwaliza wamu ero kutwaliza wamu nabo balaba bakaka mu sande nsaba ati betuba tuva wano fenira mukama atuwerekere tutuke mirembe era Mr. Bush Amina. What ghetto bully ghetto to spotlight from ghetto to spotlight era festival eno egenda kubeerawo ngenda kuzomweza 25 ngafe ba socialite ba muliwe ekitwa kiri tino from ghetto to spotlight the president wa ba socialites era oluveeyo ku bukolo tugenda abafunye ebirabo byamwe abafunye awards mugenda kukuumulirako wali ku Bunyonyo Center home of entertainment emunyonyo sina nyo birala wabula kye mugenda okufunamu making sure buli omu alina kyakola buli omu owa ghetto alina creativity yonna gy'alina agireeta awo tewaliwo gwe bagenda okuyigira ku bandi kwegamba bwewandise n'ennyimba zammwe abatagendangako
abatazigenda ku TV abatagenda ku radio station olunaku tugenda kubakuŋŋaanya mwene ennyimba zaabwe tuzitumbule ng'abaana ba ghetto because ekintu kiri from ghetto to spotlight. Geza ku ddoboozi